Omuntu wandi mu advisinze okulimira mu mmwanyi ebitooke dhani ebirime ebirala waliwo benda bateekamu obutunda. Obutunda sirowooza nti bulungi n'akamu. Obutunda kintu kiranda. Emmwanyi teyeetaaga kigyezingako. Yeetaaga okuba ebitooke bino birungi nnyo, tebigyezingako, bigiwa shade, bigigabanyiza ku mazzi gebibeera nabyo, n'osigala ng'olya. Buli kigimusa ky'omanya emmwanyi kyeyagala n'ekitooke kyekyagala. So byagalana nnyo. Ndowooza n'ebirala bayinza okuteekamu vanilla. Vanilla oyo. Okubanga nalabako nalina research emu gye nali noonyerezaako. Emmwanyi kimera kya mu bibira. In fact abaagireeta, abaagitandika, wano ewaffe twasooka kufuna ndoza Ethiopia, naye Ethiopia eyo baagijja mu bibira, era nga mu bibira ekola bulungi. Naye kati tuginoonyaamu ssente. Siyogedde muntu agireke mu kibira agaye nti nze kasita kangende we nateeka kalitunsi ngiteekewo. Tejja kuwa mmwanyi z'amagoba. Naye ng'esobolayo okubeerayo n'etafa.